mugamba mukyama mwenna abekumidde ku Uganda mpya mwebale kubeerako mwebale kusubscribinga amanya Frank Rain nga bulijjo nyongera okutumiramu mwenna abapya batoyongako mbasaba mu subscribinge kubanga kyemukola kyamaanyi ate era nsiima. Kakati omukyala Spice Dana abasinga obungi gwe tumanyi the best artist in Uganda, omukyala ono avuddeyo kukwemulugunya ku nsonga y'okugaba awards eza hip hop ate nga alaba yasinze okukola emyaka gino ebiri 2019 ne 2020. Kakati ensonga emugjeeyo n'okutabukira bano abafunye award eri nti twalabye mabegako Eddy Kenzo yatadde post ku Facebook ye era nga agamba yebaza mwenna abamubeereddewo okuba nti afuna award ya hip hop community hip hop awards. Kakati netulaba Sheebah naye kyekimu n'ateekayo post nga yebaza abawagizi be oba bafaani be okuba nti bamubeereddewo okufuna award zonna zalina. Omukyala Spice Dana ekimugjeyo okwemulugunya oba okutabukira ababiri bano wadde n'abayimbi abamu tebannavaayo kwemulugunya kubanga in fact this year last year ne this year tulabye abayimbi abakoze obulungi, tulabye Winninwaj akoze bulungi ne tulaba omukyala Spice Dana wamu naye akoze bulungi n'abayimbi abalala Azawi tulabye abayimbi bangi. Kakati Spice Dana yasoose ku lisiti y'okwemulugunya ku nsonga eno era nga atabukidde Sheebah ne Eddy Kenzo munnaye. Abasinga obungi mubadde temunnabitegeera nga mubuuza ki ekigenda mu maaso. Ensonga enkulu eri nti Spice Dana agamba omwaka guno n'oguwedde yasinze okukola obulungi era nga agamba asinze ne Sheebah kubanga abadde akuba hit after hit era nga tulabye ebivulu bye ebisinga byonna byakoze last year ne this year bibadde successful. Abadde ajjuza nga bw'okiwulira ate nga Sheebah tulaba aludde okukola concert. Kakati Spice Dana ekimuyombya agamba nti abantu abagaba award zino oba abategeka okugaba award okunoonyereza kwe bamala okukola tekubeera kulungi. Ekisooka basuula abayimbi kubanga tulabye abayimbi bangi ababadde ku board ababadde ku top of the top naye nga bonna baddayo. Tetumanyi nsonga lwaki abayimbi abasinga baddayo. Ekintu ekisinga okusuula abayimbi okuddayo ziba award kuba nti omuyimbi akola n'amaanyi nga bw'olaba John Black bw'akoze last year ne kakati nti akoze n'amaanyi naye ate tebamuwadde ekyo kyabadde alina kufuna. Kakati y'ensonga eyombya Spice Dana nti akoze n'amaanyi n'abanga awa abantu kye baagala, n'abanga akuba music, n'abanga akuba hit, n'abanga azzaako hit, n'ategeka concert ne zibeera successful naye ate we batuuse okugaba award tebamuwadde. Ate nga bw'oba otunuddemu olaba nti award ebadde emusaana ne we bandimuwadde akatono afazaali kubanga kyakoze akikoze akubye hit eziwera. Tetuganye ne Sheebah akoze hit era naye abadde asaana award naye Spice Dana ekimuyombya agamba lwaki tebamuwadde award. Olutalo nno alugulidde ku Kenzo wamu ne Sheebah era nga kino tetugenda kitwala nti kunyiiga oba kuyomba oba ki wabula kino ekintu kiri lwiyo. Abantu abagaba award balina okumanya bazigabiraani. Tetuganye abantu ababiri bano bakoze bulungi, yes we appreciate, naye waliwo abantu bebalekayo nga babadde beetaaga okuweebwa award nga mbutuufu ye akoledde ddala. Wabeerayo abantu abeetaaga okuweebwa award nga ye mbutuufu akoledde ddala nga bw'olaba Spice Dana bw'ayombera ensonga eno ntuufu kubanga Spice Dana akoze ya ekyo tukikkirize tugaane akoze last year neguno akoze kubanga bw'ogenda right now ku platforms ze osobola okulaba music ba players balimu oba ba viewers, osobola okulaba abantu abakaplayinga music we n'omanya nti this year ne last year he did well, akoze bulungi. Frank Rain gemanya musubscribinge Uganda mpya. Stay safe, stay home.